Olwaleero nsalesale w'amagye agaduumirwa Riek Machar n'omumyuka we Salva Kiir ge yawa amagye ga UPDF okujja bannayuganda mu kattiro e South Sudan. Okusinziira ku muduumizi w'amagye g'eggwanga General Katumba Wamala, bannayuganda bangi bakyali e South Sudan ng'ennaku 5 South Sudan z'ewa bannayuganda zibadde tezimala okubamalayo bonna. Wamala ategeezezza kati bagenda kuddayo mu nteesaganya ne South Sudan okusobola okubongerayo ekiseera ekirala basobole okujja bannayuganda abakyasigaddeyo. Era ayongeddeko nga bannayuganda abasukka mu 5 be baakanunulwa era abasigaddeyo balina essuubi bajja kutuuka ku nzikiriziganya nabo bagibweyo. Tutegeraganye ne gavumenti ya South Sudan nti exercise eno ejja tutwalira ennaku ezitasukka 5. Twayingirayo ng'ennaku z'omwezi 14 leero zindi 19 n'olwekyo ennaku 5 zikoze eki ziweddeko. Katubadde twagala kusigalayo ate tulabike nga abatagondera ntegeragana gye twateekawo ne bannaffe. N'olwekyo bali abo abakyaliyo tusuubira kati oluguudo olwo oluvaayo oluyitira ennimu si lubi nnyo kubanga katuyiseemu ennaku eziwera bwe baba balina entambula bandibadde basobola okujja. Wamala ategeezezza nga bannayuganda 3 bwe bafiiridde mu kabenje mu kifo ekya Jablain nga emmotoka gye babadde batambuliramu bwegudde ku kabenje nga 5 ku bo bakoseddwa bya nsusso. Abasinga tubajjeeyo era ne wenjogerera kati waliwo ekibinja ekiyingira ky'abantu nga 15,000 lwakuba tufunyeemu setback nti emmotoka emu y'abasiviliani trailer egudde mu lukonko okufiirako abantu 3 n'abalala ne balumizibwa naye abo nabo tugenda bajjayo n'ennyonyi naye ng'abasinga tubajjeeyo. Ye Felix Kulaije nga mubaka w'amagye mu Parliament ategeezezza nti kati kyekiseera South Sudan efuna obukulembeze obulambulukufu amateeka gateekebwe mu nkola ne bannansi beeyagalire mu nsi yaabwe. Kulaije ayongeddeko nti South Sudan tennatuuka kwetengerera mu by'obufuzi olw'ensonga nti ensi ezigiriraanye nga Uganda zirina okukwataganira wamu okuteekawo emirembe mu South Sudan. Nga galiraanye South Sudan, Uganda, Kenya, Ethiopia gasaanidde gayambe ku gavumenti ye Juba okuzimba ebitongole bya gavumenti bisobole okwetengerera byeddagala ery'ebbanga eriwanvu. Naye ku kyaleero ekyokujjayo abantu kya kiseera kitono emergency, naye ekyekiseera ekiwanvu ekirungi kuyamba okuzimba poliisi, okuzimba ekitongole ekiramuzi, okuzimba amagye abaffe n'okugiyamba okuzimba ebyenfuna. Gavumenti eyo esobole okulabira abantu baayo. Kati sabbiti 2 emabega ng'olutalo lwabalukawo e South Sudan wakati w'amagye agaduumirwa President Salva Kiir n'ago ag'omumyuka we Dr. Riek Machar nga muno mwakafiiramu abantu abasukka 3. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.